نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, yoyo Allah yekka awaniridde emyoyo gyaffe. Tumusabenga nnyo Allah atugye mu bulamu buno obw'ensi nga Allah atusiimye. Baganda bange Abasiraamu, tuli mu bulamu buno obw'ensi bumpi nnyo, obulamu buno obw'ensi butono nnyo. Fala tagurrannakum alhayatu dunya, obulamu buno obw'ensi tebukuyiguza ne bukufuula omuntu atali muntu, ne bukugjamu eky'obuntu, ak'obuntu ne kabeera nga tekakyalimu. Tuli abantu Allah be yateeka ku nsi tulongoose. Tuli abantu Allah be yateeka mu nsi tumusinze Allah, tumusinkane nga Allah tusinze. Fala tagurrannakum alhayatu dunya, obulamu buno obw'ensi tebukutwala eri ettemu n'otemula banno olw'ebyenfuna, n'otemula banno olw'ebyobusika, n'otemula banno olw'okwagala okubeera nga gw'olina obuyinza. Fala tagurrannakum alhayatu dunya, obulamu buno obw'ensi tebukuyiguza ne bukujja ku Allah. Tugenda kufundikira nga ffenna tuli mu maaso ga Allah, ila Allahi almuntaha. Bw'otunuulira obulamu buno obw'ensi obuyiguza abantu ne bubajja ku Allah, tunuulira enfundikira yaabwo nga tufundikidde obulamu buno obw'ensi. Tufundikira batutadde wansi w'ettaka, tufundikira tuli mu kaburi, omugagga n'omwavu, ow'ekitiibwa n'oyo ow'owansi, ffenna tufundikira tuli abo. Bw'otuulangamu bw'oti n'osiriikirira, ku duniya kuno tolina ky'ogenda kgenda nakyo mu maaso ga Allah okuggyako emirimu emirungi gye wakola. Bakubiriza tukola emirimu emirungi eginaatusiimisa eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Mbalamira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, tufuba okubeera nga Allah tumutya. Baganda bange Abasiraamu, twesibirire entanda. Entanda esinga obulungi ye entanda erimu okutya Allah. Kyekyo Allah kye yatulaamira mu Qur'ani y'ekitiibwa: rijalan wa nisaa, abasajja n'abakyala, abavubuka n'abakadde. Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, mwesibirire entanda, entanda esinga obulungi yakutya Allah. Olwaleero abavubuka entanda gye musibye nga ntanda ndala. Olwaleero entanda abavubuka gye basibye entanda nga ndala. Ya TikTok, kuwemula, kuvuma, kukakkanya, okwogera ebintu ebitazimba. Ne Allah subhanahu wa ta'ala yatukubiriza n'atugaa nti watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, mwesibirire entanda, entanda esinga obulungi kutya Allah. Beera mbasaala, obeere mbasiiba, obeere mbawa zaka. Allah bw'aba akuwadde obusobozi, genda e Makka olambule ennyumba ya Allah ey'ekitiibwa, okole emirimu egitali gya bwatteeka egigenda okuziba ebitulituli
ng'okusiiba ennaku eza sunna ez'enjawulo lwa Mande Lwakuna, ennaku enjeru, situkako ekiro weegayirire ku Allah. Yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yagamba nti wa'lamu anna sharafa almu'min fi qiyami llayl, ekitiibwa ky'omukkiriza yenna ayeemanyi nti mukkiriza kaabeere mukyala, fi qiyami llayl, kiri mu kusitukako ekiro. hal indaka habbu min qiyami llayl, weetunula mu booti nga tonnaba kuwemula ku TikTok, nga tonnaba kukakkanya bantu, olinayo omugabo mu kusitukako ekiro okwegayirira ku Allah yakutonda, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yakutonda Allah n'akuteeka mu kifaananyi ekisinga okubanga kya bbeeyi, n'akwenkanya Allah nga Allah akwagalamu ibadatuhu wahdahu, kubeera nga Allah asinzibwa mu bwomu. wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, yagamba Allah sitondangako majinni n'abantu wabula lwakubeera nga abantu abo basinza Allah. Baddu ba Allah abalungi, mubeere mu baddu ba Allah abamwawula, mubeere mu baddu ba Allah abatalina shirik, mubeere mu baddu ba Allah abakola emirimu emirungi egigenda okubasiimisa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Neera bannabbi mwe yateeka ekitiibwa eky'omukkiriza, teyakiteeka mu ngoye, teyakiteeka mu biina bya bwabufuzi. Yagamba nti wa'lamu anna sharafa almu'min fi qiyami llayl, ekitiibwa ky'omukkiriza yenna agenda okusinkana Allah enkya fi qiyami llayl, kiri mu kusitukako ekiro. Beera n'omugabo mu swala ey'ekiro, swala ya bbeeyi. afdalu salawat, afdalu sala ba'da almaktubat, eswala esinga ebbeeyi mwannyinaze omulungi ne muganda wange, oluvannyuma lw'essala ez'obwetteeka, qiyamu llayl, kusitukako kiro. Bakaabanga balajjana olw'ebizibu ebibayiseemu, amaziga ne gattulukuka, ne beerabira nti alina okukaabirwa ye Allah yekka amala ebizibu. Abantu beefudde nti edduniya teteekeddwa kubeerako bizibu, naye njagala okukujjukiza, yatutegeeza Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti walakad khalakna al-insana fi kabadin, owange gwe ayeevuma ebizibu by'ensi eno n'otuuka ne ku ddaala ery'okwagala okwetta, n'olabanga wenna oli overstressed. Allah atugambye nti walakad khalakna al-insana fi kabadin, natonda omuntu ng'ali mu kutawaana, ogenda kutawaanira ku dduniya kuno. Emirembe gyonna gye tunoonya giri mu jjana gye tuba tukolerera. Okuwummula kwe tunoonya tuwummule, rahatul badaniya wa ruhiya, okuwummula okw'emibiri n'okw'omwoyo kw'abantu bagenda kuyingira jjana. Amma fi dduniya fala rahatan fiha, tekubeerangako kuwummula. Taabun, mashakka, buka, alhuzun, kutawaana, kukaaba, kukola na maanyi, kuteeka maanyi mu ibada. Situka ekiro weegayirire Allah, situka ekiro weenenye eri Allah. Beera mu abo abaddu ba Allah be yasuuta mu Qur'ani y'ekitiibwa. Yagamba Allah kaanu kalilan min al-layli ma yahja'un, beebakanga kitono abo abakkiriza. Wa bil ashaari hum yastaghfirun, mu matumbi budde baazuukukanga nga beegayirira Allah kubasonyiwa, kubanga baategeera ekitiibwa mwe kiri, ne bamanya nga nabbi bwe yabakuutira, bwe yabaga nti wa'lamu anna sharafa almu'minu fi qiyami llayl, kitiibwa ky'omukkiriza kiri mu kusitukako kiro. Baddu ba Allah balungi, faman arada al-izza, ayagala yenna ekitiibwa, ayagala okubeera ow'enkizo, asitukeko ekiro. Waman arada al-izzata fi ddin, yenna ayagala ekitiibwa eky'eddiini, abeere wansi w'obusiraamu bumutambulire, abeere wansi w'obusiraamu nga bwe bumutambuza. Kyava Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaga nti nahnu qawmun a'azzana Allahu bil islam, tuli abantu Allah be yasitula ekitiibwa n'eddiini eno ey'obusiraamu. Famahma btaghayna bighayrihi adhallana Allah, bwe munaanoonya ebitiibwa mu butali busiraamu, Allah agenda tufuula abawansi. Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil islam,
baganda bange abasiraamu ne bannyinaze ekitiibwa kyaffe kuba abasiraamu. Nurul iman, kitangaala ekyobukkiriza, shahadatu an la ilaha illa Allah, kyasitula basahaba. Bilal ibn Rabah yali musajja muddugavu, ekyamusitula kyali kitiibwa kya busiraamu. N'afuuka omwaziinyi wa nabbi ku kaaba ey'ekitiibwa, hayya ala ssala, nga yakoowoola bonna ab'ebitiibwa abakkiriza nti la ilaha illa Allah. Fa izzatu ddin, ekitiibwa ky'eddiini eno baganda bange ab'obusiraamu, mukikuume kiri mu ddiini Allah gye yabalondera. Eddiini busiraamu Allah tagiwa yenna gw'aba asanze, gw'aba agiwadde Allah aba amwagaliza ekirungi. Bukume ekitiibwa ky'eddiini ey'obusiraamu, kubanga abalabe baakyo bangi. Yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi, baagala okuzikiza ekyengera kino eky'eddiini ey'obusiraamu, baagala okubajjako ennuuru, baagala babajjako eddiini ey'obusiraamu. Batuula ne basala entoto eza buli kika, naye Allah aga nti yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahihim, baagala babajjeko ennuuru y'eddiini nga bakozesa emimwa. Boogera ebitiisa ne mutya ne muleka n'okusaala, boogera ebitiisa ne mweraliikirira, abamu ne bava ku ddiini. Waliwo omuvubuka omu ekiro nabadde njogera naye, banaye mutunulire ekitiibwa eky'eddiini y'obusiraamu. Atanyweze busiraamu agenda kufa nga dhaliil, nga munyoomofu. Nabadde njogera n'omusiraamu ekiro, omuvubuka nanga nti sheekh, ebigenda mu maaso eri eddiini byagala kutujja kusoma busiraamu. Nemugaa nti oleka okusoma obusiraamu obeere ki? Bantu balabanga okuyigwa okubajja, n'ayiga okukola emirawo, n'abeera inginiya, n'alabanga omukugu ennyo, alina amagezi ag'ekika ekyawaggulu. Baganda bange abasiraamu, ekitiibwa eky'eddiini eno kunyweza busiraamu. Naye Allah atugaa nti yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahihim, baagala bazikize ekyengera kino eky'eddiini y'obusiraamu nga bakozesa emimwa. Olwaleero bawandiika ebigambo ebiyitirivu: Muslim, a terrorist. Abasiraamu batujju, abasiraamu abamu ne batya, abamu ne baleka obusiraamu. Njagala okubajjukiza baganda baffe abasiraamu, twawula obusiraamu ku butujju. Obusiraamu tubwawula nnyo ku butujju, era tebubangako butujju, era tebulagira abantu kuttibwa mu mbeera ya kyeyonoonero. Twawula amateeka ennyo ag'eddiini ey'obusiraamu agali applicable mu nsi ey'eddiini n'ensi etali ya busiraamu. Muleme kuggwamu maanyi munyweze eddiini ey'obusiraamu. Fa izzatukum, ekitiibwa kyammwe mmwe abasiraamu, kunyweza ddiini mugyolese. Fa ahammu ma yamtalikuhu al-insanu huwa diinuhu, wallahi nkulayirira Allah, ekyebbeeyi omusiraamu kyasinga okuba nakyo ng'akirinako obwa ownership, obwebanga obwannannyini obugenda omutuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu, bwimuyingiza ejjana. Huwa diinuhu al-islam, yeddiini ey'obusiraamu Allah gye yamusiimira. Fadiinu al-islam kamanzilati ruuhi liljasad, eddiini ey'obusiraamu Allah gye yakulondera efaanaganako nga bw'olaba ekifaananyi eky'omwoyo eri omubiri gwo. Atalina mwoyo aba afaanana atya? Atanyweze busiraamu agenda kufa nga dhaliilan, nga munyoomufu. Munyweze eddiini ey'obusiraamu, muleme kweraliikira n'abalabe ba ddiini ya busiraamu ababuteekako ebintuntu. Obusiraamu tebubangako butujju, tubwawula. Twawula obutujju nnyo, nga bw'olaba enjuba n'omwezi we byawulibwa. Obusiraamu bwawulibwa ku butujju n'amateeka ag'eddiini agali applicable mu nsi etali ya busiraamu. Tumanyi ddi lwe gakola ne ddi lwe gatakola. Naye abasiraamu babeerawo ne batya, ne babeera ku bunkenke. Wallahi ekyebbeeyi abalabe b'obusiraamu bazze babaawo okuviira ddala eddiini lwe yajja. Si baakatandika, si ba leero.
nyweza Allah kye yakuwa. Omuti oguliko ebibala gwe bakasuukirira enkonyogo buli kiseera. Omuti oguliko ebibala guyitirira okubeera ng'enkonyogo zigugendako. Ogutalina bibala enkonyogo tezigugendako. Nyweza eddiini fa ahammu ma tamlikuhu anta, ekyebbeeyi ky'osinga okubeerako n'obwa ownership, n'okusinga omubiri gwo, n'okusinga abaana bo, n'okusinga abazadde bo, huwa diinuka al-Islam alladhi irtada Allahu bihi, eyo Allah gye yakusiimira eddiini y'Obusiraamu. Naye abantu babeerawo ne beeraliikirira, tugenda kukola tutya, eddiini yaffe esaanawo. Allah yagikuuma. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah yagamba nti twassa Qur'an nga mwe muli Obusiraamu, twassa eddiini eno ey'Obusiraamu, wa inna lahu lahafidhun, ab'okugikuuma be baffe. Bw'otunuulira abalaba ab'Obusiraamu kuviira ddala mu mirembe gy'abannabbi abaasookawo, engeri gye bajjanga bakola obulumbaganyi ku ddiini, tebakubeerako bukuumi bwa Allah senga yasaanawo dda. Bane tukuuma Obusiraamu. Tukuuma tutya eddiini yaffe n'ey'Obusiraamu ey'ekitiibwa? Makubo kimu tuyinza okuyita tukuume eddiini y'Obusiraamu. Ekisookera ddala baganda bange Ababusiraamu, tashihi al-mu'taqadat al-islamiyya, kwe kulongoosa enzikiriza zaffe z'eddiini y'Obusiraamu. Tulongoosa enzikiriza zaffe. Omukkiriza Omusiraamu alina okulongoosa enzikiriza yennyo n'okusinga bwe yeerongoosa omubiri gwe, n'okusinga bw'alongoosa amalaalu ga kitaawe ne nnyina. Tashihi al-mu'taqadat, tulongoose enzikiriza zaffe mu Allah. Farabbuna wahid, Katonda waffe oyo asinzibwa ali omu nga tagattibwako. Wa abudullah wala tushriku bihi shay'an. Bane mulongoose enzikiriza Allah asinzibwe mu bwomu, si kusinza malaalu. Musiraamu akuuma eddiini, tabeera na nzikiriza bbiri mu mutima. Omusiraamu akuuma eddiini ye, tabeera na nzikiriza mu njiibwa, mu biyenje, tabeera na nzikiriza ya irizi, tabeera na nzikiriza ya kunaabira mu bitooke ng'anaaba eddagala. Wabula akkiriza nti Allah ye kamala byonna, gw'asaba, gwe yeesigamira, kubanga hayyun qayyum, mulamu Allah yeyimirizaawo, atalemererwa, atasobola kufeyiringa nsonga yonna ye Allah. Tashihi al-mu'taqadat, bane tulongoose enzikiriza zaffe ziseerera buli kiseera. Netugenda mu famire ez'okumanyagana, mu famire ez'ebika, enzikiriza ne zifa. Ogenda okulanga baganda bo, bannyoko, basenga abo baleese ebirowoozo nga balaba nti ekibabonyaabonya tebaasamira. Waliwo empewo ez'ekika, era ogenda okulaba ng'oli ali awo zimulinnye, katemba ow'obushiriku, yeefuula omuzimu gwe gulinnye. Bw'okwata n'omukuba embooko n'omuyiira amazzi agookya, avaawo ng'atambula dda mu maka ge. Katemba ow'obushiriku. Bantu batudde mu famire baagala kumanyagana. Ekibaleese babeere nga bamanyagana, oli nga yeefuula omuzimu gwe gulinnye ng'agweri ng'alambaala, nga n'omukyala adda wali nga naye yeeziringala. Musamire mpewo z'ekika bwe zisanga abantu abatali banywevu mu nzikiriza, bonna nga balaba nti ekisumbuwa famire ya Gikaamaadi eno butasamira, era ogenda okulaba enkeera nga batandise okuzimba essabo eddene. Baganda bange tulongoose enzikiriza. Nzikiriza yeyimiridde ku ki? Hal radita billahi rabba, wasiima nti Allah ye mulezi, ye Katonda waasinzibwa. Wa radita bil islaami diinan, n'okakasa n'osiima nti Obusiraamu ddala ye ddiini yava eri Allah. Wa radita bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula, n'osiima nti era nabbi ye mubaka wa Allah ow'enkomerero etalibaayo nabbi mulala. Omwenno mwebuli ebibuuzo ebisatu eby'omu kabbuli
ye pepa ya buli muntu yenna alongoosa enzikiriza ye. Kyava nabbi yatukubiriza nnyo mu adhikaari ezireetebwa ku makya n'akawungeezi okwogeranga ebigambo ebyo ku nnimi zaffe. Raditu billahi rabba wa bil islami diinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Ebigambo ebyo bikuyambako okunyweza enzikiriza yo mu Allah, kumanya nti Allah ye mulezi, yasinzibwa, byonna biri mu ngalo ze Allah. Bw'obuba bugagga yabulina Allah, bw'obuba bwavu Allah yabuleeta era okubujjawo ye Allah, yalwaza Allah, bwekuba kuwonya Allah yawonya, yagaba oluzaalo Allah, bw'asalawo obeera omugumba Allah aba asazeewo, aba asiirinze. Ebibuuzo ebyo ebisatu ye pepa y'omuntu alongoosa enzikiriza, agenda otuuka mu maaso ga Allah ng'alina enzikiriza entuufu. Raditu billahi rabba wa bil islami diinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Alibinyweza n'abikakasizaamu ku duniya kuno, agenda kubeera n'obuweerufu mu kaburi fi waqti al-munkar wan nakir, mu kiseera ky'okuggyibwa malakan azrakanin aswadanin, mu kiseera ky'okuggyibwa bamalayika ababiri munkaru ne nakir, nga bamubuuza nga ali mu kaburi. Aliba abinywezezza mu bulamu buno obw'ensi n'akakasa nti raditu billahi rabba wa bil islami diinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Agenda kubeera nga awawulukibwa obulamu obwo bw'omukabuli obuzibu obutulinze ffenna. Baganda bange abasiraamu abakkiriza ne bamaama abali emmanju w'entimbe, tasihihul mu'taqadaati, enzikiriza zaffe tuzirongoose. Biki ebiri wansi w'ekitanda musiraamu? Biki bye weesibye mu kiwato? Biki byeyogera ng'ogeze ku malaala ewammwe okulima bijja? Ddala okakasa nti ekikumazeeko emirembe butalima bijja? Bw'obanga ddala oli mwenkanya mu Allah, okakasa nti obutalima bijja byewammwe, nti obutasamira kyekibamazeeko emirembe? Waliyo omushiriku alina emirembe? Mushiriku kyali mu mirembe nga n'ensowera obusowera emukanga, nga n'enjuki okumuyitako mu maaso emumalako emirembe, nga n'okumutunula obutunulizi mu maaso bw'ati emirembe gimuggwako. Okakasa nti ekikuleetedde ebizibu butalima bijja? Ye akiida ey'omusiraamu gy'ateekeddwa okuba nayo, tasihihul mu'taqadaati. Baganda bange abanoonya okusiimisa Allah, tutuuke eri Allah n'eddiini, tulongose enzikiriza zaffe, tukakase nti Allah yasinzibwa mu bwongo, awo tujja kuba tukuumye eddiini. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بدوا الله برونجي نزلمو كبجوكيزو كتيا الله bannange tutye nnyo olunaku lwe tugenda okusinkana Allah, tunoonye nnyo okusaasira kwa Allah. Allah bw'akuggyako okusaasira kw'ekitegeezo oli mu busungu bwe, naye rahmatullahi wasi'a, kusaasira kwa Allah kugazi. Tulongose emirimu gyaffe, tulongose enzikiriza zaffe mu Allah. Ekyatutonza y'ensonga y'okutereeza enzikiriza mu Allah, okubeera ne tawhid. Bannange ky'ekigambo kya shahada, buli owulira ekigambo la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, nabbi okujja mu Makka akitegeeza abawalabu abaali ab'amaanyi Abakuraishi bategeera amakulu agakirimu, kyali kibategeeza kwawula Allah mbwomu, era baamuddamu ng'amaze kibagamba nti mugambe la ilaha illa Allah. Bamugamba nti ajaala alihatana ilahan wahida,
Muhammad yona abadde ki? Ayagala kufuula bakatonda baffe bye tuzze tusinza abafuulemu katonda omu. Inna hadha la shay'un ujab. Muhammad yazze n'ebintu ebyewuunyisa. Baganda bange, shahada ekigambo kye twogera mu swala nga tuli ku tahiyat, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shahada ezebbiri kwe kuyimiridde eddiini yaffe n'ey'Obusiraamu. Azimenya n'asinza lubaale n'asaba ebirala. Ne bw'onoosoma tahiyatu naye ng'ebikolwa birala, baneetunyweza enzikiriza kwe kuyimiridde eddiini, kwe kuyimiridde ejjana. Enzikiriza yaffe mu Allah kwe kuyimiridde eddiini, kwe kuyimiridde ejjana, kwe kuyimiridde saadatay ad-dunya wal akhirah, okwesiima kwonna kwolaba mu nsi ne ku akhira. Shahada ezebbiri, ashhadu an la ilaha illa Allah. Lwaki omuntu wajja wano ekasubi n'agamba nti nzize kusiramuka? Lwaki mumugamba nti gamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah? Ekyo ekigambo kye kiyingiza omuntu mu Busiraamu, era okukimenyawo oba omenyeewo Obusiraamu. Lwaki omuntu tumugamba nti gamba nti ashhadu ne tukimukuutira an la ilaha illa Allah? Twalibadde tusobola omukuutira ebirala, naye okunyweza enzikiriza kye kisookera ddala, era akimenyawo aba amenyewo enzikiriza. Tukuume eddiini yaffe nga tulongoosa enzikiriza. Ekyokubiri, baganda bange Abasiraamu, al ibtiaad an al bid'aati wal mukhtaraat, okwewalira ddala okuzuula mu ddiini. Okwewalira ddala okuzuula mu ddiini n'okulogootanira mu bintu ebitali bya ddiini. Baganda bange, tukolenga bwe kisoboka obutongera mu ddiini eno nabbi gye yalekanga ejjudde kwongeramu byaffe bitaliimu. Bw'abanga Allah yatuyigiriza okusaala esswala ettaano, nabbi n'atuyigiriza tusaala tutya, tulina zisaala nga bwe yatuyigiriza. Nabbi byonna yabituyigiriza. Mwana wazaalibwa bamukolera ki? Tibakola kino. Omuntu bw'afiirwa akola ki? Nti akola kino. Kuba ebyo byonna nabbi mu bulamu bwe byamutuukako. Yazaala, yafiisa, n'aziika. Ebyo byonna Allah kutulaga omuntu yalibadde yeeyisa atya mu ddiini. Eddiini emutembeeta eti. Twewala okuzuula mu ddiini. Eddiini yaffe bw'enaabeeramu nga buli omu aleeta ekikye nga bw'aba ayagadde, ejja kuba ebuliddwako ensalosalo. Tutambulire mu nsalosalo z'eddiini. Ky'ovala buli muntu abeere mu ddiini eno ng'amanyi nti ayimiridde ku nsalosalo za ddiini. Takkiriza mulabe kusala nsalosalo. Ng'abantu bwe babeera mu butalo ne bamugamba nti gwe okutte ensalosalo zaawe obutakkiriza mulabe kujja. Buli omu ayimirire ku nsalosalo z'eddiini. Obutakkirizamu kuyingiza mu birala. Ebyesoobeza ne biggwawo ne bibeera nga bireeteddwa bijjibwemu bil Qur'ani wa sunna, ng'obujulizi bwe butugaa nti ekyo Obusiraamu tebwakikkiriza. Ekyo nabbi teyakiyigiriza. Naye baganda bange, okwewalira ddala okuzuula mu ddiini. Twewala okuzuula mu ddiini. Ekisembayo tasihihul mafahim, naddala abavubuka okulongoosa entegeera yaffe, obutabeera na ideology ekontana n'Obusiraamu. Bavubuka bangi olwaleero bali mu bubinja bingi obubateekamu ideology embi. Tulongoose entegeera yaffe ku ddiini y'Obusiraamu. Mwewaza abaana bammwe okukonekitinga n'abantu abakyami. Ebikolwa eby'Abakhawariji,
ebyokulaga nti omusiraamu bw'akola ezzambi eritali shiriki balaba nti si musiraamu yeetaaga kuggibwawo. Bamulamulako obukaafu. Okukaafuwaza buli musiraamu ssekinnoomu, kullu murtakibu kabiira, buli ayeebagala ezzambi eritali shiriki ne bamujja mu busiraamu. Istihlaalu dimaa'u lmuslimiin, okufuula omusiraamu okufuula omusaayi gw'abasiraamu okubeera nga guli halaali n'okwengeza ensingo zaabwe. Ekireeta abavubuka okuwulira ebigambo ebyo abamu ababyogera, entegeera enkyamu eyabayingira mu bwongo. Bannange tulongoose entegeera entuufu nga tugizza eri eddiini ey'obusiraamu. Bw'atyo nabbi bwe yasomesa, bwe batyo basahaba bwe bategeera eddiini. Enkola ya ahli sunna wal jamaa eri etya ku nsonga. Ekireetedde olwaleero abavubuka abaffe okwonooneka. Mulaba olwaleero ebiri ku intaneti. Abantu aya bazisoma kyere. Nga baga nti obusiraamu bukkirizibwa okutta, obusiraamu bwakkiriza okutta, obusiraamu butukkiriza okutta. Ddi lwe bukkiriza, ddi lwe bugaana. Abantu bwe bataatereeza entegeera ntuufu, nga bagitegeerera ku ddiini eyakkisibwa ng'ekkibwa ku nabbi, ne balongoosa entegeera yaabwe. Niyo olina atuuka n'okubeera ng'aga nti obusiraamu bwakkiriza kidnapping. Kaifa dhalik? Mwagala ensi ebeere mu fawda, emisaayi gy'abantu giyiike. Baganda bange abasiraamu, tumanye ddi amateeka agali applicable agakolebwa mu nsi etali ya busiraamu, n'ennamula y'obusiraamu mu nsi etalamuza busiraamu. Niyo genda okulaba abantu eyo gye batwala abantu. Kyova olaba mbagambye nti eddiini ey'obusiraamu eyawulibwa nnyo ku butujju n'obutali butujju. Abasiraamu tebabeerangako batujju. Eddiini y'obusiraamu tebeerangako nga yajja na kubeera y'abatujju. Never. And it will never happen. Baganda bange tunyweze eddiini naye entegeera enkyamu eri mu bantu, kaddala abavubuka baneetudde eri Qur'ani ne sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tudde eri abamanyi. Niyo olwaleero abamanyi mbavuma, muvuma abakulembeze. Kale ne batuuka ekiseera ne baggwamu amaanyi ne basirika. Naye baganda bange tuyambeko eddiini yaffe okutegeerekebwa. Eddiini yaffe etegeerekebwe mu ntegeera entuufu. Naye ideology embi tunaatandika okwengeza ensingo y'omusiraamu. Musiraamu munne atannava mu ddiini, ebijja omuntu mu busiraamu, obusiraamu bwabirambika. N'okutumanyisa ddi omusiraamu lwattibwa, ddi lwatattibwa. Si buli muntu nti asanga yatta. Ani gwe kikwatako? Naye ogenda okulanga buli omu olwaleero yentegeera enkyamu gye tulina. N'akasemberayo ddala be bavubuka olwaleero abamu waliwo ensonga ennene eziba zituyinza tuzirekera abantu abatusingira ddala eddiini ne experience n'enkwata y'ebintu, abasobola okutunuulira awaqibul umur, enkomero ya bino munaavaamu ki. Naye olwaleero ffenna twafuuka abasiraamu, aboogezi b'obusiraamu, aboogezi b'eddiini, aboogezi b'amateeka ag'obusiraamu, ffenna tuli boogezi. Kyova olaba eddiini yaffe erabibwa mu mbeera ey'akavuyo. Ono yagambibwa ati ne bamuleeta ng'ono byayogera bikontane n'ebyono, kubanga tetumanyi madaala wa we tukoma. Rahimallahu muri'i arafa qadara nafsihi. Ensonga ennene eziba zituyinza tuzirekere era bannyiniza abasobola ozoogera. Twogere ebijja mu levo yaffe ey'entegeera n'emyaka. Ne waliwo kyoyogera naawe n'olaba nga kikususseeko, nga ddala mu butuufu kwabadde
kuyiikiriza. Ebyo tunaabijjawo ne tutegeera eddiini yaffe nti ddi kino kyalibadde kyogerebwako ani, tujja kubeera nga eddiini yaffe evuddemu obuvuyo bungi. Naye ebizibu bye tusinza okufuna be bantu okubeera nti buli kyonna ekijja mu ddiini ekinene n'ekitono tukyogerera era ne tukiwaako ennamula. Mbasaba tutereeze tusobole okukuuma eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu. Maliriza ebigambo byange nga mbakubiriza Abasiraamu okukuuma emisaayi gy'abantu. Tukuume emisaayi gy'abantu, tukuume ebitiibwa by'abantu, tukuume eddiini yaffe, tukuume nnyo nga bwe kisoboka emisaayi gy'abantu. Tuleke kukola bikolwa bibi nga twewegeka mu ddiini nti eddiini yetulagira. Eddiini tetulagira kiwamba abantu na kubatta na kuyiwa misaayi gyabwe. Eddiini ebyo si byetulagira. Tukuume nnyo omusaayi gw'abantu. Twawule amateeka agali applicable mu nsi eramuzibwamu sharia ne mu nsi omutali sharia. Tuleme kulaga kifaananyi kibi eri Obusiraamu. Baganda bange Abasiraamu, ebikolwa ebikyamu byonna n'ettemu erize likolebwa ku bantu tulivumirira. Nesse kuvumirira asembayo okuba owa waggulu. N'abalabe b'Obusiraamu bakimanye nti eddiini eno ey'Obusiraamu nkuume, n'eba n'asala entotto, n'eba n'abeera n'essungu. Tubagamba nga Allah bwe yayogera mu Qur'ani nti obusungu bwe mulina ku ddiini ey'Obusiraamu mutu bighaydikum, mujja kufa n'essungu lyammwe, naye Obusiraamu tebujja kuvaawo. Osobola okutta Abasiraamu bonna n'obamalawo, naye tosobola kumalawo Obusiraamu. Naye Abasiraamu abantu ba bulijjo osobola okubatta n'obajjawo. Wallahi n'abatali Basiraamu bukyenkya ku makyanga ate bazadde Abasiraamu abalisinza Allah. Yuriduna liyutfi'u nuura Allahi bi afwahihim, basala entotto okujjawo ekyengera kino eky'eddiini y'Obusiraamu, naye mbalayirira Allah teri ajja kijjawo. Al-Islaamu baaqiyan ila qiyami saa, Obusiraamu bwakusigalawo paka Allah lwalizingako ensi. Abasiraamu nga bba abantu osobola okubatta n'obajjawo, n'obakola ky'obakola, n'obanyiga mu nnyiga y'enjawulo, naye tosobola kujjawo Obusiraamu. Kubanga n'atali Musiraamu busobola okukeera ku makya n'azaala omwana n'agaa nti ashhadu an la ilaha illallah. Katukuume eddiini yaffe. Ffe abagirimu tusooke tugikuume, tulage ekifaananyi ekirungi. Twagazise abalala nga Nabbi bwe yali, naye ate olwaleero tulage ekifaananyi ekibi mu society ekitazimba ddiini ya Busiraamu. Tubeere abantu abakuuma eddiini yaffe, ate n'abaana baffe tubaagazise eddiini, tubasomese, tubateeke mu dduwa banywize eddiini. Baganda bange, ekiseera kye tulimu kiseera kizibu, kitwetaagisa nnyo okudda eri Allah n'okumusaba. Busse kinnoomu okusabira Obusiraamu bwaffe ne bannyini bwaba bulimu okubeera nga tutuuka mu maaso ga Allah n'eddiini y'Obusiraamu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احينا مسلمين وتوفانا مؤمنين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ الدماء المسلمين، اللهم احفظ الدماء المسلمين، اللهم احفظ الدماء المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين، بعزتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله وسلم